Kale omuntu asobola okuzzaako ggwe. Olaba Beyonce be bazzaako olonze nantongo waabwe. Nze ndaba buli kimu okiyina. Kankubuulireko omusajja okuzzaako. Takuwa nsonga ntuufu. Mwe kennyini bye munoonya nange mba sibimanyi. Maawe wena kunsanga kinantongo kyange buli kimu nkirina. Buli kimu kiriya era n'ogenda kati mba sikutegeera. Ate nze by the way nze ndi mukazi wanjawulo nze saagala muntu ampa bimuli. Saagalira ddala. Omanyi kisinga okunyiiza kumpa kimuli. N'ekiteeka wali kiba kirungi nkikwata mu snap ne kinyuma enkya nga kiweddemu obulamu. Kale ogamba otya? Sigamba okugamba otya. Obulamu bulungi mpozi bubu. bali ku maintaininga lukwene yakabi. Kisa kya Mukama nakwefaako munnange. Wefaako olinga alina omwami akufaako. Gw'oba olaba nyinza okubeererawo teri anfaako. Lwaki omwanjula ensi neemutegeera? Ate ensi ebyange n'omwami wange ebyagazaaki. Ebyange n'omusajja wange biba byange na musajja wange si byansi. Nze nina gwemanyi naye oba y'oyo. Yana gw'omanyi simanyi. Gw'omanyi simanyi oba y'oyo. Owo waawa nyinza okuba amanyi weemuyenga. Yo gy'ontute tojja kunfuna. Tojja kunfuna mu ebyo nze relationship zange mukwano. Bwe naaba radio bireeta mu mawulire nja kubireeta naye for now sinaba. Koza ababadde nga babitadde mu mawulire. Sirabe kalungi kabivuddemu. Abaana beekyawa buli lunaku. Babazzaako buli lunaku kati ganjira mbeera kubanga emyaka nga tutte mingi nga tuli ffenna. So. Kale omuntu asobola okuzzaako ggwe. Olaba Beyonce be bazzaako olonze nantongo waabwe. Nze ndaba buli kimu okiyina. Kankubuulireko omusajja okuzzaako. Takuwa nsonga ntuufu. Mwe kennyini bye munoonya nange mba sibimanyi. Maawe wena kunsanga kinantongo kyange buli kimu nkirina. Buli kimu kiriya era n'ogenda kati mba sikutegeera. Naye nga Love yali ekukaabizaako ku maziga emyaka gire gyedda. Nakaaba. Teri muntu atakaabangako ku Love mpozi n'oba tonagikaaba oba ojja gikaaba. Nagikaabako kati wendi sikyakaaba kubanga nafuna omuntu eyanyiga omutima kati I'm fine. Oli yakuwa nsonga ki yakukyaya? Yangamba otandise okuyimba. Ogenda kundwaza abayimbi muli benzi. Nenkaaba nensiita. Ne kati nali nkaabira kimanyi obero ninga nali nkaabira ki. Leero omusanga ne weebuuza banera be yali ankaabya. Sisobola na kumusanga kubanga tusobola kutambulira mu kkubo lyerimu. Abulwa ne kati class ndala nnyo tebikyagatta. Obadde wali oyimba ku stage n'ogamba nti gw'okutte gw'obba ky'okutte ky'otwala n'ogamba naye alikwata ku bbaawo ojja kufa naye. Munnange ebyo biba bya like entertainment kunyumisa show ng'oyimba because oba osobola okumanya abantu biki basinga okwagala biki banyumirwa. Naye nze naturally siyomba siri mulwanyi. Omusajja bw'agenda n'afuna omukazi omulala aba yagadde kubanga n'omukyala yennyini oyo gwe bafunye babakwanye mukwano. Fe abakazi kozi abaana beeyo sayidi zeeyo be bakwana abasajja naye omuwala eyakuzibwa obulungi takwana musajja. Omusajja yakola ki? Yamukwana. So sisobola kuteekawo olutalo era nkaaba nze nkaaba ngenda mu kisenge nenkaaba bwe mmala okukaaba nembivaako. Kyakuteddako. N'ekigambibwa nti ba best friend bammwe be basinga obabbira abasajja mbu kituufu wamma? Ba best friend. Abakyala banno mu mikwano gy'emikyala. Simanyi sinafuna best friend anzibako musajja. Kati experience girina. 2025 musical gukutambulidde gutya? Ndi mu kusettinga kuta nnyimba ndala waliwo collaboration egenda okujjaawo ey'amaanyi ku Valentine House time awo tulina collaboration ey'amaanyi ejja singles nyingi zenina mu store so music ngenda kuba mungi nnyo wengenda obawa this year. Yes. Leero ogenda tuddamu otulwala ku Africana. Inshallah webitambula obulungi ennyimba ne tuzifuna nga tuddayo. Webitambula obulungi nga tugenda ku kifo ekirala. Webitambula obulungi nga tugenda ku kifo kuba ebifo bingi naye ennyimba ze zikuwa ekifo olina okugenda. So
music we tumufuna omulungi nga tugende walala. Omukunja Tasera omumanyi? Ani? Mukunja Tasera. Ali ani oyo? Muyimbi munno Mukunja Tasera. Simumanyi. Ayimba kayimba ki? Nzo bba kayimba nkamanyi nga si. King Shiba? Yali boyfriend wa King Shiba. King Shiba bamujja ku street. Mukunja Tasera yamujja ku street. Ayimba ki? TikToker. Yemba kayimba chanti. Olimba lwa King Shiba sirumanyi bulungi. Kate. Naye nga muyimbi. Abadde chanti King Shiba. Mukunja Tasera ali bubi naye yeekwasa nti omukyala alima n'amakula alina bye yamukola ebituusiza mu embeera. Ekyo nga kinene. Ebiki bye bamukoze. Omanyi mbadde ndi bize nga ebintu ebimu sibimanyi. Kyova story ndi mugigatta. Yamukoze eki. Awolomera ku TikTok okwo nange neebuuza neŋŋamba gwe oli muzadde kankubuuzeeko olaba nga kituufu oba Mukunja Tasera ayinza okuba awaayiriza omukazi. Nanga ayinza obba alina obukakafu bwe. Omuntu waba alina obukakafu bwe tasobola kukola ki? Kumuwakanya. Munange zisiyingira mu bintu mu nsonga ze simanyi. Ayinza obba alina obukakafu bwe kati ensonga zaabwe sizimanyi. So anazigendako nnyo simanyi nnyimba ze so simanyi. Si mu bubi wallaahi. Yes, Valentine is coming. Just know I'm not searching. I am not searching. Yes. Thank you. Murabagala nane kati fe abamu ebintu bya Valentine twabimanyiira. Twali kipya. Tuwa bimuli. Twalako kuzidina tuzigendako everyday so si kipya. By the way nze ndi mukazi wanjawulo nze saagala muntu ampa bimuli. Saagalira ddala. Omanyi kisinga okunyiiza kumpa kimuli. Nekiteeka wali kiba kirungi nkikwata mu snap ne kinyuma. Enkya nga kiweddemu obulamu. Kati singa oba ompaddeyo emitwalo nga 10 n'engulayo ko obusawo bwa seminti awo. Oba ngasseeko nnyo. Nze omusajja alina ampa ebimuli nja bikuba. Kale oli mu kuzimba? Ato nkuwadde example. Ozimba wa? Kiringa nga lubuto. Olubuto bw'olufuna lugenda mu maaso oba ojja ddulaba. So n'ennyumba bwe mba nzimba mujja giraba. Ariko kyemanyi ositukidde kati mu kalina bannayuganda bakuwagidde sente oziina. Bannange abannayuganda mumpagidde mbaagala nnyo. Mwebale kujja ku Hotel Africana nga mukaga Desemba. Olwo olunaku sirirwerabira bannange. Nze nkubuulira. Ne bakusobozesa okusima omusingi. Ebyo byoyogerako ebintu abitandika dda naawe. Mwatayo. Ku Valentine bampe ku ssente ngule sementi okitegedde n'ebimuli nja bikuba. Olabikubye ku musajja? Nze bimuli anti ye wange akimanyi tebampa bimuli. Ogaba ki? Ogaba ki? Ze manyi abasajja be baagala kati ze manyi byayagala. Nowange akimanyi tebampa bimuli ze bampa bimuli. Kujjako mikwano gyange abawala bwe babimpa ku birthday mbyagala. Naye ku Valentine tompe ekimuli. Lwaki mwe musuubira bingi mu basajja ku Valentine ne mubawa sokisi n'obutambaala ne vest? Mwagala tubawe eki bye musinga okwagala? Biki bye musinga okwagala? Mwagala tubagulire ki? Era bye abawala baagala bimuli baagala batwala ku ziddina. Abasajja ebyo si bintu byammwe. Mwe mugula t-shirt ngatto mpya ze mwagala. Bye birabo byammwe. Nimbye wamma. Twagala nkalu. N'enkalu n'esente n'enkalu nazo kituufu naye muba mugenda zikozesa ki nze mukazi wo. Kati bwe nzikuwa ate emanto era mba ngenda kugamba enkya mpa ez'akamenza. Kitegeeza sente zisigale wano nkugulire engatto empya, gulireyo t-shirt empya, tugendeko ku ziddina ya. Sibula bakulaba. Abandi abambwagala nnyo bannange omwaka omupya gwonna eno 2025. I wish you the best in life. Mbagaliza birungi byera obulamu obulungi nga temuli bulwadde. Mbagaliza kufuna ssente. Mbagaliza abaana abalungi. Muzaale mwale. Mbagala nnyo. Omanyi ki oba? Byebyo